Kakati olunaku olwajjo omukyala Furufiga yatwala munne bwe basinga okuvuma abantu wano mu ggwanga bamuyita Chumi. Chumi bwe batuuse maaso g'omulamuzi omulamuzi n'agamba nti Furufiga newankubadde Chumi omuleese mu kooti naye mwenna muvuma kye kimu n'omusango n'agugoba naga nti bwenna mugende. Furufiga kye kiye kati Furufiga bwe yavudde n'adda ku TV n'agamba ng'omusango bwe yaguwangudde kati gw'oli munnamateeka kati okambabuulire Furufiga nze nali naye nasula naye ku buliri okumala ennaku 7 ennaku 7 naye namuzira kiki nasula ne Furufiga si ono abeera ku gundi wali ku Soroti TV ye ne Senkubuge si oyo yali mu bandi ya Kayibanda mujje mubuuze Kayibanda nasula ne Furufiga okumala ennaku 7 nga twetolooje nga ajja n'abeera ngenda okugira bweti nga ayebase kumpi nanga ntaddeko akagulu nenkakasukeeri ngenda okugira bweti nga akanzizzaako nenga bannange nga unaabadde kyono neŋŋamba Kayibanda n'agamba nti wayi lwaki togira nenga nti sisobola Furufiga oyo gwolaba oyo naye mu bantu bonna gwalaba okusula na Furufiga kakati yeyeereeta yajjanga nansanga we neebase mu mubuuzo bati twatambula ejjokolera ntuve ejjokolera nitugende Kachiri ntuve Kachiri nitugende okwetooloola yonna hoyima kati gwe nga totambula n'abayimbi anti kakati nze mu kiseera ekyo nze nali nkulira marketing mu kampani gye nali nkolera kijja kwogera kampani yabe naye nali nkulira marketing nga bano nze mbateekamu ki nze nteekamu ssente nga nina okulaba bye bakola kati nze nga wenna okusula nawo bo basula nwagenda midongo byabwe nenda bye bakola ne bakomawo hakati yajjanga n'abeera kumpi nange ngenda okutya bweti nga ntaddeko akagulu ekiro nga akusibye enkalu ntaddeko akagulu nenkakasukeeri mubuuzi okumala ennaku 7 okutuusa bwe nagamba nti abino kakati Furufiga nze namulaba dda amagezi ge matono ye mu mbeera ze bwato engeri gyavumamu n'engeri gyafaanana bwe Furufiga omulaba ku feesi nga yakutte mu kizigo naye ng'omulabi yewalala awasigadde odduka emisingo wamubikula n'omulaba naye muki si Mukaramojja andeka naawe nedda mwe mulaba feesi naye nze namulabira ddala yenna kala ya Furufiga nze nagiraba si waawano omanyi kakati tulina wano nti abantu olusajja ne bamuzaala oluusi nga taata we tamumanyi weeri nze okugulu nakulaba naye okwata kunsala engalo kugulu kusala engalo koza okujjako bw'aba kati nga yeesiiga ebizigo naye ngenda okujja bwe nti pulira okugulu okunsala n'enkasukeeri wiki namba Furufiga saamukwatako kakati bwadde ebyo n'agamba ebyo by'okugamba nti simanyi ng'addi ku munne Furufiga empisa ze zifaanana n'omubiri gwe naye tugume gw'oli musajja mu Kristaayo njagala oyogera amazima omukazi we baka naye ennaku 7 n'otabaako kyokola tugume ndi mu Kristaayo omukutu gwo guno ogwendiko mukama wange Dr. Kazimba Mugaru Stephen kwali alaba yakulira obukristaayo mu Uganda addako mu kiseera kino kati ye Moses Banja we waffe n'amavundu wali andaba addako eyakawummula Wilberforce kityo ruwarira ne mama a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Omukazi we baka naye ennaku 7 n'otabaako kyokola tugume ndi mu Kristaayo omukutu gwo guno ogwendiko mukama wange Dr. Kazimba Mugaru Stephen kwali alaba yakulira obukristaayo mu Uganda addako mu kiseera kino kati ye Moses Banja we waffe n'amavundu wali andaba addako eyakawummula Wilberforce kityo ruwarira ne mama abandaba kazi sinza n'oli eyaliko balagadde Sekadde Samwiri naye yali munnange nnyo ate kuliko n'omusumba omubulizi w'enjiri abeeraawo naye kwali
awena mirembe hati nze sinza kwogera bya bulimba ndi musajja mukristaayo sabadikoni wange ndaba n'omusumba omubezi ne ordinand Kasosa John Kasasa Kamanyi wali wekanisa yaffe yena Mavundu St Magdalene njogera bya mazima sogera bya bulimba yasi bogera nganako ate nze kyenjogera kino ne mukyala wange abiraba kwanga sinsinga wabalandi baddenga mbati ha mukyala wange abiraba nze ngenda ne mubuulira ebyaliwo byonna furu figure nga nkora mu parambot katika njogere nga nze marketing and PR nze nabawanga sente ne Bobu Wine nabo nze nabawanga sente yes nengenda nemba wa sente Kayibanda oyo nemu wa sente empitirivu nnyo nga bali na band ngeri muba Jennifer Akero eri mu bagunda obafuiri figa eri mu bani bonna nga nzemba wa sente ne tugenda nabo otambula na baba yimbi ku musanvu nga nebaka nga furu figa jana nteka kwa kaguru sikuguru kaguru kali kaguru kati ninyo eranze bwe nawuli omayinza ulisi newunya bwe nawula Prime 7 amwaddo obwa advisor na sheka nzense koni zinzita ninga nilika kati Prime 7 ba advisor bamubuze chichi bantu kibawo obwa advisor wanzo kwata furu figa no mu obwa advisor kwa advisor tabukoze akoze eki obwa advisor president okuvuma abantu okuvuma abantu era president chichi kale ati kakata avume nenze njagala kugamba njagala kuyita omwana omuwalo ono aje tumuyiri byono ono chumi ono kati furu figure ajja kusasula piti bateza atalina aje ono chumi aje ndabe cyo kumukolera tugume furu figure bwana akutwala mu koti ati nze kugambye oyino obujulizo obulaga nti no yakutekanga ka magulu nze kugambye tetwali feka kuliko mwanyina wa Kayibanda yakutekanga ko ngensi yonera kuliko mwanyina wa Kayibanda yaliwo oli gwe nkugambye ono muyimba omulalo w'engulu yaliwo ono gundi Kayibanda yenyini yaliwo Kayibanda alina n'abayimba abalala baaliwo bw'aba teyanteekako kaguru bamulete bantwale mu kooti yakatekangako ku style ki nze nga neebase ngenda okugira bwete ng'akusibira nkalu nga furu figa yakayisizaawo kali ku ngulu bwe kati oba okitegeera ng'akutaddeko ekisambi ne kasambi ki naawe akafuru figa nze nenkakasukeeri okumala enaku musanvu kiki ekyakuleetera embeera eyo obutayagala nsonga kuzikwasaganya nali sisobola nze tugume neeronda nina kala zenjagala nina abantu benjagala abantu nyenyenyala simala gagenda na buntuntu bwe butyo era nze bwe nalaba akasambi kafuru figa ate ng'omukazi agamba mukumuufu omuzibu akulimba ku feesi yakwata mu kizigo naye awasigadde wonna wa black wali omulabyeko nga yambadde sikaati tugume lero nzisebadde walabyeko furu figa nga yambadde sikaati kakati mugambe yeyambule bwemba kyenjogere kya bulimba yeyambule furu figa bwemba simumanyi yakweyambuliranga nokweyambulira nyinza okumugamba nti ne size gyayambala yeeno owulire tugume wakwatayo ate sakwatayo toyinza kumanya size noba nga tewakwatayo tugume oli mukulu wange era kakati wano wetuli nobwandibadde nga ndi kumpewo nandikikugambye nti wakwata sisobola ate nze yadde nakola muparamboti naye nali sinywa mwengo kimanyi ekyo nga ndi mulokole nnyo hati nze nga nubwo nteekako obugulu busatu bwa furu figa nze mulanga era bwana nakasukeeri kati bwakasukanga eri nga andabiriza nga neebase era ngaakakomyawo yali mumalirivu ng'ayingidde munda mu bulangiti munda oba kungulu kakati omanyi eri ebbugumu liba ddingi oluusi nga teweebise naye nga mwebakanga kitandaalo hati nedda twaliwo akatanda abalanga beebaka wansi bweba kati akatanda oluusi nga kamu kakati bona ne beebaka kati ye nga yeebaka wano kukatandako omutwe n'akutunuza eri gwe n'okutunuza eno naawe kakati ngenda okugira bwati ng'omuntu bw'okyuka olusogira n'okola ki ngenda okugira bwati nga yantaddeko dda akagulu nze nkubuulira amazima ekyo kyenkugambye kakati gugenda obuuze Kayibanda buuza bonna be twali nabo ng'ensi yonna eraba ng'agukuwaniseeko natuusa ekiseera ne mbigamba Kayibanda lwaki tewamuviira n'ogenda wala ne webaka wala kakati ate tewaaliwo ine wali mugayaavu si bugayaavu nze tugume n'eninyala nze goolaba nze kati ng'akagumba kagundi naye sobola buli bugumba owulidde okujjako baba yateekako kati naye zisimanyi naye mu kiseera ekyo kakati ate nze bwe yatandika okuvuma abantu nze neemanya omanye empisa ziva mu mbeera
bubanga abantu bakwenyinyanyana nibanga tebakwatagana nawe nga omusajja ze ajalere ncha natadda otandika okubeera n'olusungusungu obeera n'olusunguyira oba kitegeera empisa zikyuka era kyovula nze namanya bwe yatandika okuvuma abantu n'okwogera mu ngeri eyo nema nti ali disappointed era nze simunenyanga bulijjo era bajja ne bambuuza nze era sibyogerangako neŋŋambe akambyogere kubanga kati omwana gwe yazzeeko n'amutwala mu kooti oyo omwana yabadde amutute mu kooti akoleki yabadde amutute mu kooti akoleki oyo omwana abamusibe kati bamusibe agalirwe mu kyafu ne mu yoli ye muvume asinga olaba avumira ku TV y'oburokole oyo kati omukolereki yo omulimu gwo gwakuvuma anabadde ne bavuma era nange kayinza okunvuma nno kati biyiza okutuuka ne kanvuma naye nze kwananvuma nze njamusanga ali nze amanyonga yiwe nze sisaaga nze nenga fulufiga onomuwona nze tugume nze kata akikola anvume njagala awakane nze sibe tabeerangako nange mumbeera y'omukwano waliwo n'olumu lwagira bwe nti nekaza bwe ndika bwe nga kandi kungulu bweka tukumene ozisenseku nga wali ku kiseera kizibu ng'akwebambyeko bwe nti ng'omuntu gwakyuka kangudde ebizibu byendabidde mu nsi muno waliwo birabye gwe naye okukejjako kukakasuka eri lwali lutalo gwe ali omugayaavu olimba abasajja ab'amaanyi tebabeera bagayaavu bwe batyo nze kambeere nga siri w'amaanyi naye amazima gennyini fuulufiga mu biseera ebyo simanyi bwafaanana kati naye fuulufiga mu biseera ebyo nga bw'obutunula bwoti nga naawe n'embwa nga teyinza yadde kumulya kubanga n'ekizigo yali tanakikwatamu oyo gw'olaba okiraba n'amazina yali akwegamba nga aganoonya bunoonya ne mukiwato nga tegaliimu nga nekiwato talina era nze kuva olwo nasazaamu gundi za Kayibanda teyaddamu kufuna gundi yonna sponsorship kuva mu kampuni gye nakolerangamu saddamu kumuwa sente Kayibanda nze kubuulira nze nkubuulira amazima kubanga n'empale gye yambalanga nga temunyumira empanvu lwaki ng'emabega tewaliyo kantu tuwali kati yateekako engeri yakabinabina nze nti simulaba bannange fuulufiga nze kubule fuulufiga yabijja nze simanyi naku zino bwali naye yabijja owulidde nze nkubuulira amazima nze bw'aba awakana ave ku mwana ave ku bwana buno ate mukazi mukadde banze biseera byenagirako nalina emyaka nga 3 ate nga fuulufiga asingako kumpi 12 nga teyakusinga obukulu yali mukadde nnyo naawe yali ansinga fuulufiga ali kumpi agenda mu nkaaga ninga muto nakulimba ali mu nkaaga kati fuulufiga ali mu myaka 6 nze nkubuulira tugume nedda fuulufiga wakyawa mukyawe ani mwemukamba buli yali ansinga kumpi namubuuza emyaka gye niyerabira nambuuza yazaalibwa mu 5 oba mu 58 nedda tugumera kalaawe kulimba ate bw'abanga yali annimba kati yakola ensobi kubanga ze wakina ndi musaside olwaki olw'emyaka naye yaŋŋamba kumpi around yali akufuulinga fuulufiga kyana kito si kito naawe nze kubuulira we nabeerera nze nakola epoalamboti navaayo mu 2010 kuva mu 2010 kati myaka waise emyaka 2010 nga kyali ku beat waise emyaka myaka 14 kati bw'ogatana bwe yali ng'alinza okuba nga yalina 3 kati aba alina emeka omukazi wanamwena abeera mukazi afaanana atya ate saa 3 gokka ge yali alina saa 3 kubanga ne Kayibanda omulaba agenze ate Kayibanda yali akyali muvuka muto uli nze nkubuulira twalinga musajja mukazi mukadde kati va ku banno ova ku bwana obuto bukola ebintu byabo leka kuvuma okaddiyo olina abaana kubanga ebyo ebiseera yali alina abaana era nga yazaala abaana nga lwole omusajja era yamuzaalamu nadduka ati ne tubeera awo nga tuli naye kati mu mbeera ezo tovuma banno bw'oba otuuse mu mbeera ezo tovuma nejj'ovudde ejjukirayo okugulu n'obwoba okusinzeeko ekizigo ne kutukula ate togira banno n'obagamba nti ate n'otandika okubatwala mu kooti otwalamu baaki tegeera embeera zo kwata mu kizigo kyo weesiige nyirira tambula kola ebibyo va ku bantu abantu baagaza ki ofunye akalimu oli mu ofisi ya pulezidenti mwegayayi bakuwadde emmotoka bakuwadde ki ofunye n'akalimu ku gundi ku soroti owulidde okola ne senkubuge owulidde
oli ne mukadde muno Senkubuge mukole hati ekirala oyagala ki tugume oli musajja mukambwe forabe emyaka tujeegana tulumbya ataano lwaki seegana myaka hati gwe oli mu 7 seegana myaka omyaka 5 kubanga nina keneekoledde hati gwe leka kuli vakubaana abaana abato baleke toyomba n'abaana abaana bajja kuvuma mpaka okuwulira obubi bajja kuvuma mpaka okuwulira obubi kakati biveeko abaana bobukofiira abo bavuma owulidde kakati gwe biveeko kola ebibyo notukana ogenda mu kooti abatwala mu kooti si era nawe ayinza okutwala nze antwale nze kanantwala zanansasula naziwulira zanazirava kubano ave kubano nze kakati ate oyo mufiirako bufiizi nze mufiirako bufiizi ndeeta n'obusungu bwakagulu kuyanteekangako olubi nze nendyokamuyiribya nze tonzanyisa nze tugume tonteekako buguruguru nze bwe mba sikwagala owulidde nayagaana abanyankole bonna nempasa ebusoga nze tonzanyisa nze tugume oli musajja mukambwe tonzanyisa bonna nabagaana nengende busoga nensalakiira hati gwe mpita wakusaaga gwe naye nga abalalamu bonna bagenda eno nze ssebo gwolaba nze sisaaga mumubuuze mugambe tugume omumanyi akugamba oba tamanyi mugambe Gideon tugume oba tamanyi era mugambe nali mbasponsarinzeeko nensula naye ku buliri bwe bumu kumala naku 7 wali musajja nengenda okusuuka kanguddeko naye tugume bannange ojja kunzisenseko akantu kali kuki okiraba nenkasuka eri sinywa mwenge kavuidde eri ku gundi ng'ojja okumbamirako tonyiza kunkola zibwe ate mu ebiseera nali sikuba naye kati nkuba toyinza kundetera kuba amanyi nengayiwa emimwa wakaawa wamulabye Nyamutoolo bwe yayanjudde Gideon gundi Kenzo namulabye mukanzu namulabye naye kyova olaba abaana abawala kwegamba Katonda atusaasire oyo omwana okimanyi nti yakulira wagundi wakayanja mu kanisa ya Kayanja Nyamutoolo twali ffenna mu kanisa ya Kayanja gye mwabeeranga mu kanisa ya Kayanja twakola emirimu twalina ba Asha nitugume nno nawe okoze emirimu gya Mukama ngikoze wasooka wakayanja naye nga tuli mu Kristaayo awedde emirimu naye kati nga mbeera eno nga sinna bwenjira neŋŋenda twali tunoonya tunoobeerawo otya tugenda nenze saageyitayingira ddiini ndala sibatizibwanga naye bano bo baali ddala nga bakola ki nga bali wakayanja nga Asha wakayanja ne tuvaayo ne tugenda mu byonna ojjukira omusumba Serulo bwe yajja omusumba Serulo tojjukira ajje Makerera awo mu biseera ebyo yava mu Amerika nga bakulu kuŋŋaano olw'enjawulo ali mu biseera ebyo be bali abaana abato nga balina mukwaya Nyamutoolo naye kakati munnange wuuyo yapadde ate yapadde yafunye munne anti kakati yafunye munne Kenzo ati Yesu yali atawanya waaki okufuna Kenzo olwobude ku Yesu ate agenze wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenze wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawulira lulinga atola salaamu n'agamba asalamu alaikum yagamba asalamu alaikum mu nsonyiwe nja kubiga mpola otuula yaki agitole naye omwana muleke nze simulinaako buzibu era mulese era muvuddeko naye okwanjula kwe banjule mbagalibuze obufumbo obulungi era nga minisita yandibaddeko n'omusajja ati kyekituufu Kenzo naye engeri ebizibu bye byamutuukako ne bamutwalako omukazi naye yandibaddemu n'omukazi naye wamulabye bambi nga n'amaanyi talina essanyu talina Kenzo omusajja obwedda gwenda bakyakala obukyakazi nange erinnyo liri kungulu gwamulabye nga talina musanyu amaanyi talina kubanga yaze n'ogundi ono kabuye waano webweru oyo ne baleeta bawanyisizaawo wanye sente zino zabadde nnyingi sente ezimu nange oyinza okubisaayo bwokubisiza naye nga ziyinza okuba nga sente n'agira nga waliwo azironda n'agira ng'abakale ekyo kyo kyawedde katubasabire naye mu busiraamu awo bandibadde bakola ki babawoowa awo bawoowera waawe bandibadde babawoowa Katonda musika eriyo alina kyabaza ani abaza oba minisita oba Kenzo wali wasika munne kwanga awo babadde babawoowawo kasitotola shahadu kasitotuuka wali n'otola shahada noga nti nsazeewo okufumbirwa nga Anita Among yasika oli n'amusika bw'amala musika mubwate eddookole bwe yamusikamu eddookole ate nadde eno nadde ewa paapa ne bamuwa bakayita batya akagaati kawusika okoreza yani Eucharistia simene Austria hati yakamuwa naye ono yagenda bw'ava eno bwali ali n'agenda ewa paapa ne mutabani wange naye bamubatiza bani
wali awo wana bamubatiza yali musiraamu ate ani wefu musiraamu bamubatiriza eyo ggawa abachi ate abakatuliki ngumutiza batya musajja mukristaayo anti waliwo mutabani wange yayanjula omukazi ndowooza oba yali musiraamu naye ne bamubatirizaako omukazi yali mukatuliki ng'omwami musiraamu kakati no enaku zino ewaffe eri bababatiriza ddala naye n'abasiraamu tebaliiyo ewaffe batono ebushenyi ewammwe tewaliyo abakristaayo entungamu basiraamu batono era kunoonya anaasala ente omunoonya wala luba lutalo noonya wala naye ng'ate tetulina buzibu n'abasiraamu tetulina naye ekikulu ffe tugamba nti bw'oba okyuse kyuka bw'oba okyuse salawo kolaki kyuka bakuyigirize ogenda okujja mu basiraamu okutoora salaamu nga ddala mubutuufu okolaki oba si kyekyo gireke tewali akukaka naye kati mugenze mukoze embaga sente muzitaddeyo sheeka tetumulabye tetulabyewo abasajja bayiye sente ebya sente biveeko ye gundi wamulaba mawu naye Nobert Mao Nobert Mao yamwanjula n'amuwasa Nobert Mao byamutuukako Nobert Mao mukwano gwange naye byamutuukako nze bannaye nze nsiruka misinde omukazi teyamusasula miliyoni 600 oyo gwalina oyo okusasula bbawooli omukazi miliyoni 600 kozi yamujja ku mukazi ku musajja abaana bapasula era kankubule kwezi nyiga omugongo wakirigende w'omusawo waffe obeere anti kakati munnaye bamupasula atwali amupasula songa zonna nzituukiriza bulungi anti kyenkugambye ezebweru n'omunda guma kati ensongo gikwase maanyi Mao yamupasula n'amugjawo obukadde 600 yamusasula 600 mbu kanyongereko mbu kubanga Mao muzibu Mao muzibu Mao munange ye minisita w'ebyamateeka bw'agambirawo ntuguma ono mu musaze mutabaako kyakola ntandikirawa naye njogera munange Mao munange njogera nange byemanyi mbu miliyoni 600 lwagenda wali erugazi yakwana mukamusajja yali mukamusajja naawe naye nga basooka okupepeya mpola mpola era bw'olaba omukazi ng'akomyewo n'akugamba nkooyi ekya n'akugamba munaye sisobodde ekya n'akugamba nalwadde ekya n'agamba manya nti waliwo gy'ayitira eyo ne basooka bamugonzaamu agenda okudda ng'akomyawo tulo mukazi akomyawo tulo munaye kibaawo bw'onoolowooza mukazi wange yalwala munange oba yabaaki simanyi ate yeekwasa ewanuma simanyi biki nga buli wamu oli wamutujja nga mu nsonga tavaamu buli lwogira ndi mu nsonga akati oyo manya nti alina gy'ayita basooka ne bagira bwe bati bagenda okugira ng'omusajja badde amukooya alabise omusajja nagaa ngenda ku byasa ate oli mukyala we Nawume oyo yadduka kiki ekyamuddusa Nawume ensonga zaagaana omanyi bw'otandika okubojjerera ekivaamu ng'oli gwoba okujerera naye ng'asembera agamba nange ndi mukazi kati omukazi owaawaka aba alina okusala amagezi ate amalala akati bwe bityo ndowooza bwe byali era omukazi nadduka n'agenda ate omukazi yagenda kakati minisita wange bamba ow'ekitiibwa byasoba byagira kati ono omusajja n'aluleeta n'agaato togenda kulinnya mu kwanjula wakira emmotoka nzikuba n'agamba ngenda kukola ki mbu olukaaga lwafulumaawo ne bamuwa ssente eri bwe omusajja litazaddeyo baana webali kati Mao yagenda obalabirira ate akola eki musajja atali mu kusasula fees ate n'okola ki ate n'okola ki omukazi yamugira bulala yamuwumira bulala ate n'okola ki munnange bwe kiba nga kituufu bwe kityo bwe kiri munnange era azisasula olukaaga ozisasula ate n'okola ki ate ne school fees n'osasula ate n'okola ki kozi DP efuna sente meka mu iPod simanyi ennaku zino zeefuna naye talina agamba bagunda abo naga muleete muleete gwe ndeete bibiri leete bisatu leeta bimeka nasasula omukazi ne President Museveni ayagala nnyo effujjo ayagala kulaba ng'omuntu okoze byeffujjo asikuwa kyogani President anyumirwa nnyo effujjo era yabadde awo ndowooza ng'aseka mulaba bwe yeetooloola nti ye DJ gundi ng'aseka Museveni yabaddeyo ku mbaga alabira ku gundi ku TV bamuweereza n'aseka ati ye bimunyumira ebyo ati kwegamba embeera Uganda gyerimu yeeyo n'omukazi munange omwagalako ng'ebyokusaaga n'akulemerako n'okaka nange omwanjudde n'omwanjula ate n'otandika ne sente n'ozimuteekamu ne baawe n'omusasula naye gundi Judith Babiri lwaki gundi si bwe yakola
units babiri okusasula bawono se banalongo ono Sebulime ya muwasa ate Sebulime oyo yali mukwano gwange twasoma naye endeji nyo mukwano gwange nnyo era agenda okujja ne babiri kwange ne babiri yali mukwano gwange agenda okufuna babiri nga tuli fenna nga weedi namukwano buli bwengamba abantu tebakkiriza mwasoma naye ku university twasoma endeji twali tutondera endeji babuuze kuva 23 kutuga 26 nga ndi ne Sebulime endeji twasoma bachelor of business administration finance specializing mu accounting nga akwano okufobu omwana oli alina amagezi mugezi nnyo kaka tujja tusinkana babiri olwo nze ntandise okukolawa eri mu palambuli gye nkugamba kakati olwo babiri mu musangawa kakati babiri ajja anoonya jjukira nze nali nkola ki nze nali ngabanga abayimbi kakati bwajja na yansanga wali wano na Kasero wansaawo waliwo gundaawo yabagagaawo ebeera waawe baala kati nansanga awo namuwera appointe nga jangu nansanga nga ndi negundo ne Sebulime Sebulime nagamba kikazi kino naye munange nze byabakazi nze mune ngenda mpola nze ndi muwejjere nekisooka sina ssente ekyokubiri kati ngezaako kwegatagata ndabe nti nkola naga kale naga nti olina enamba ye konse namba ngenda gikuwa nenjimuwa ate kyayita bbanga ki kirabika babiri naye bambi yali bubi kubanga yayanguwa yayina ejjakirizi yayanguwa era teyamulwisa ebbanga teryali ddene nanga nti namumaziriza nga nti kale kakati nitubeera atugenda okugira tugenda kwanjula onomperekera konza olwo emyaka gigenzeeko konza nali ngenda Busoga mukyalanga yali akolera gundi eri ebugiri nze nga numba bugiri buli Saturday nze nga sigenda kubaawo kati byagenda okugira bwebite byavaamu sibyebyo ate nenalongo nali mumanyi nenalongo naye mukwano gwange kubanga nali mukwano gwa bbanga ngendo ne banfumbira ekyoku naye oli babiri ono Saalongo tola nti yafumbirwa taata we naye ate kankubuulire nedda ate munange Sebulime siye mukadde nnyo anti Sebulime engambe ekyabalongo ono kubanga Saalongo ate oli babiri aba mwana we abafuna nga atamulina ono nga takyasobola kumutta nga yamukwana dda kati nga tasobola kumutta ate nekirala nga bwolaba Sebulime yakola nnyo mu kampeyini z'ababiri okufuuka MP nnyo namuwa ne ssente kwanga Sebulime oyo musajja mutetenkanya nnyo naye ate okimanyi nti bino bye byabaviirako bombi okugwa naye ate nga munnange mu bulungi ng'omuntu bwolaba ate babiri yali asingako ku Naalongo obulungi kati omuntu bw'oba ogamba omuntu gw'otantambula naye mu constituency babiri yali muyitirivu n'erinnya ng'alirina naye ate Naalongo tomanyi nti gundi bwe yavaayo ate Naalongo gwe yayanjula Sebulime yayanjula Naalongo namwetondera nomwetondera munnange bizinesi ekusala n'okomawo ate n'okola ebirala tugume kankwerekereze njagala kusiibula abandaba bagaye nti nze sinyumirwa nnyo okwogera ku nsonga ezikwata ku bantu naye nze olw'okuba nti nze emyaka ngimaze nga ndi wano nkoze mu bitongole bingi ate nduddewo wano ate bona babadde mikwano gyange bamanyi bulungi ate mbasaagala mbanjagala bakyuseemu n'abalala muyige mweyise bulungi togenda ku mukyala wa muno okumupasula akadde kalamba bali awo naye nga Sudani erina omukulembeze erina pulezidenti erina buli kimu toyinza gwe kuvawo n'ogenda ne Sudani n'okola efujja eno tolikolayo akati ffe eggwanga lya Uganda mwalifuula eryabanoonyi b'oluddamu nerifuna abaki nefuula abantu abatali baffe ekirala twagala kwempawaringa bannayuganda beba bakola amakolero wano tubeeko ebintu bye tukola Uganda tetukola yadde empiso yadde tetugikola okimanyi ekyo twagala ku bannayuganda kati bano abalina abakola amakolero wano munamanve gonna twagala bw'oba ng'oli toli munansi ng'oli muntu webweru nga waveeri nojja n'okola kampani twagala wabeerewo kubeereko percentage tugambe nti gwe tereeta Juma akwateko 30% naye munnayuganda abeere ne ku sente ekyo tugenda kikola ekirala agriculture tugenda kulaba ebitundu ebyenjawulo ebirimu ente ekalamoja tuteeka ekyuma ky'ente omanye ente evaamu obusa buvaamu ebigimusa erimu eddiba livaamu engato n'ebintu ebirala erina amayembe gavaamu amapeesa evaamu amata ne gavaamu obuwunga ne gavaamu amata ne gavaamu buli kimu n'omuzigo buli kimu kiri ku nte sente
twagala kuteeka factory ng'evaamu ebyo byonna byonna tuleete abavubuka akadde karamba abebe karamoja bakole mu area ezo ez'enjawulo ng'ekyuma nobwe tuba tukyewoze mu myaka 5 tuba tumaze okufuna ssente ezikola ki ezisasula tugende Northern Uganda gwe tunatuuka mu Northern Uganda ababwavu buli ku Northern Uganda obuyumba nga bwe bufaanana naye nga bali masimusimu balina ettaka tugenda kuli masimusimu mu bungi nga tukola ekyuma ekikola simusimu ne kimujjamu emigaati emigaati tugitunde Sudan tugitunde Kenya tugitunde Rudawa twagala kuteekawo ekyuma ky'ennyaanya ekikamula ennyaanya wano Uganda tukola tomato sauce wano tetukolange tomato sauce tumuimportinga tuleete ennyaanya abantu ennyaanya ekyuma kizikamule zinasigala bazireete Kampala abaana bazirye wakitegeera nkitegeera bulungi kakati twagala enanaasi ekasanda tuteeke ekyuma ky'enanaasi kikamule enanaasi nebugerere abaana bonna bafune emirimu tugenda kulietinga emirimu emirimu gye tugenda biri obukadde 4 bwe tugenda okulietinga businga ne bannayuganda naye President Museveni ebintu ebyo nanga bw'obyogedde kiki ekimulemesa obikola kakati ye nakugambye abantu be yawa emirimu tebakolera Uganda tebajagala tebagala Uganda bazeeri bw'ogenda Rwanda Rwanda bwegamba ate ne bava bagamba olaba Rwanda weetuuse Uganda bagifiisa okitegeera bakolerera eri ebitunde bakolerera eri twali atafa waabo bw'abanga Kagame yajja wano nga n'emyaka 3 ekyamuze Rwanda kyali ki amazima ge bw'oba olaba kyali enteriwe butaka bwe anti kakati nkugamba naye President Museveni ze gwe nandinenyeza nti abanyarwanda yandibajje mu gavumenti ni gavumenti n'agiteeka mu bannansi yekyo kyoya n'olwaleero kakati nze maze emyaka gy'amaze mu bukulembeze nsomye byonna n'embibalayo naye sinake nali nkoze tanzikiriza kubaako kyenkola anti gwe toli munyarwanda ali mubali anti era ali mubali bali be bamuleeta mu buyinza anti kakati abeere nabo naye agenda nabo abasembayo ekibinja ekisembayo agenda nakyo ekibinja ekisooka kyagenda nekitwala bye kyatwala ekyokubiri kibadde ekikola biru waliwo ekibinja ekirala kigenda ekigenda naye bw'aba akyali mulamu temuyite ebyokusaala temumanyi nti ne Kagame taata wo bamuziikawo ne Kawanda anti erawo yalinawo ne faawo anti bamuziikawo e Kawanda bikyaliwo n'ebisigalira bikyali awo tanaba kubitwala ate ekiseera kigenda kutuuka ekyokutwala amalaalo bagenda kujja bagenda kudda okugenda ate olugendo olulala olutwala n'amalaalo luli bagenda nga bagenze kununula ensi yaabwe bagitereereza buli kimu kyonna kyonna nga bakozesa bya Uganda kati bagenda ate lulumba lulala olugenda olunatwala n'amalaalo gaabwe bagenda gazikulawo na gye gali nze kamba buli abantu bakola effujjo Peter Bunyenyezi yatta abantu waneteeso wano nakwata abantu n'abateeka mu gaali y'omuka n'abookya bebo bepulira b'ekitwamba yabatta si kitwamba eteeso abemukula bebafiiremu Peter Bunyenyezi yabookya yali mmeja mu kiseera ekyo nga yaduumira olutalo awo alwanyisa Peter Otayi eyali omuteeso n'agamba nti oyita ono bona n'abakwata n'abateeka mu kigaali ky'omukka n'abookya anti kati bo nga tebeegayirira si bannayuganda si bannansi obagamba ki anti mmwe muli wano mwe mulo ensobi zonna zaava emabega obuzibu bwe tulina bonna bwava Rwanda Kagame yatuleetedde bino bye tulimu naye ate atuyomba obubbi bwa President Museveni n'abantu be nabo butuleetedde kinene nnyo ababba baziteekawa tubakwate bazitwala waweebwa mawanga twagala batugambe nga Anita Amongo bwe yabba n'azitwala ekigambyo ebukedia bameka singa tulina ababbi 10 nga bakola ekyo twanditegedde nti Bannayuganda be babba tulinamu abantu ab'enjawulo tulina abantu ab'enjawulo nze kankule bw'oba oyagala okumanya nti waliwo abantu ab'enjawulo genda mu kampuni zonna okutegeera nti n'abayindi be baleeta si be bananyinizo finance officer oba akulira ebyensimbi ojja musanga ng'alina erinnya lye bamuyita kino nkyogedde kati olwaliro genda mu kampuni zonna nze tuyita ez'abayindi ojja kutuuka ku gundi bakugambe nti omuyindi nanyiniyo yani nti ye Vigiri bw'ogenda okutuuka eri finance officer omugambe nga ye Rukiribigango finance officer genda olabe abayindi babateekawo buteesi batukutimba bbula olwo akwata ensimbi yenanyini gundi bwe yafa ebintu bye bagamba ani yabisikira mukyala wa Jimu Muhwezi ati mwe kati muli kukyani yamusikira tugumbe nzonzi mwe muri wano temumanyi bigenda mu maaso abantu bali mu kutubba eggwanga balibye balimazeewo
Kwezi Robinson obuzibu tusanze wano fe tetugenda kufuna mirimu tetugenda kukozesa magezi ge tulina okutegeka eggwanga tetulina kye tugenda kukola eggwanga Uganda lyandibadde gagga nga bw'okiraba gende eno gye basima kati gye basima gold gobatateeka mu budget genda yo olaba bakulira ebirombe fe bannansi ab'ekasanda bukuya fe batugobayo dda kati mwe kambabuulire nze sigamba ate n'ababaka baffe tewali akyogerako n'eki ate babimanyi information gye nabagimanyi waliwo asobola okwogera bino byenjogera tasobola kubanga bubalowooza nti bw'oyogera kanze tugume nkyayagala kikunsi nze mwanemese nobwengenda kubanga nze kisooka nze kati nawaayo obulamu bwange eri Yesu Kristo tali wano ali mu ggulu nze manyi bwenva wano neŋŋenda nja kugenda eri Yesu ne bwe butali baayo bwe buba tebuliyo bulekeyo nze naaba nsoose naye nze njaga kubabuulira amazima ensi Uganda yeetaaga abantu ab'amazima ate abamalirivu ab'okubaako kye tuboogera President Museveni yalina obuyinza bwonna n'obudde obukyusa embeera ya Uganda ebyo byonna yabiraba byenjo ndigeddeko byenkugamba bintu bisobola kuzza bannansi nga wakutte ekyuma ekikola amanda mu kasasiro abantu bayinza okuyoola kasasiro yenna mu Kampala nga tobawadde yadde 10 nga bamuleeta ku factory bafune sente bwe baleeta factory y'obucupa olaba akacupa konna we kali kyovula nti Faaza Kibi yagamba nti abakulembeze baffe tebakyafa ku services bafa ku ranks kati kyenkugamba nga waleese wano ebyuma gyebira ebikola amanda tuleme okutema emiti tukwate kasasiro yenna gwe tulina tumukole ki tumukolemu amanda ate gayamba abantu tufune emirimu ate ne kasasiro wamuyoole ekyo anana fe tugenda okikola bwe tulanga tukyali balamu nga bakyatulese okiraba ebintu ebyo n'obiraba olwano kakati karoti tuzijja Kenya enyaanya ennungi tuzijja Kenya obutungulu buva Sekiriizi omuceere guva Tanzania apples zino zemulya zemusinga okulya ziva South Africa ezawano zikaawa olukaawa ezekabaani naye bane Uganda zikaawa obukaawa nze nga sinasiibula Kwezi Robinson eggwanga lyetaaga abantu abali planingira twetaaga okuzimba amayumba buli kibuga Masaka twetaagayo kakadde k'amayumba ng'amayumba ago g'abantu abateesobola oli n'obwasasula ennyumba eyo n'agisasula okumala myaka 2 oba 3 n'obwafa mutabani we n'aba ng'asasula akasente akatonotono naye ng'alina waali ekyo kituufu oba kitegeera tuzimba amayumba akakadde karamba Masaka tuzimba amayumba Mbarara akakadde karamba tuzimba amayumba e Kampala tuzimba amayumba wonna buli kibuga tuteekamu amayumba ag'abantu abali obubi buli muntu agenda kugula poloti onoozijjawa twetaaga buli muntu okubanga buli mwezi asasula $200 oba kitegeera ate nga n'amasanyalaze nga tubateerako sola sigana ag'ekibbi n'ogula yaka omutwalo gumu n'owaayo omutwalo ne bakuwa units 2 enkya n'ogula ne bakuwa units 1 enkya n'ogula ne bakuwa units 5 bali mu kutuba naye nga tewali afaayo nagamba basasuza oyinza okugamba n'ogamba Kwezi Robinson gwe mbanji w'amanyi kakati tukole tutya njagala kubasiibula nti fe kibi twogeza n'olaba nituuka n'okutuyana nga bw'otulaba be bantu abatalina muzinza batalina kye bamanyi okubanga be bali mu kulembeze ne babulemmeramu ne batulemesa kugamba nti tubeeko kye tukola gwe n'oga nti nze nzije wano mpapuleni Museveni amagezi mu byenfuna nga nze nabonaabona emyaka gyonna gyemaze kakati gwe mu ngeri gy'ogamba nti tugume yabampabula n'okwata furu figa n'omuwa okuwa amagezi atalina kyamanyi n'okwata bukyamaani nze nkuwa amagezi ag'obwereere nze temunsinkanyanga President Museveni naye musinkananga bwe nti nze mujja kunsiba musajja mukadde naye nje nyamusikamu bwe nti nze nonsinkanya akasajja Matiya Akasaija oyo agasigadde amanyo ngajjamu muleka okukola ebintu ebitali mugulu nze nakugamba n'oteeka mu kabineti ya Museveni ngenda n'akago kana akatono akana akabasirikale kano nenkateeka n'akabajuma ke bakwata nenkateeka wano bwati bwenti nenfuluma nga agenda ofuka nenzira ku mulyango buli afuluma n'omusaayi kale bwe tutambudde ne Gideon Tugume gwe tubadde naye olunaku olwaleero mbagaliza ekiseera ekirungi mweraba